Anything media. Netegereza n'obwegendereza emyaka kati ng'etaano nga TV ya KIN KALIISA NBS na buli gy'abatandiseewo empya projekiti ze zonna ziba zakwataakinga Bugingo buli afunayo ekintu ekisobola okukuba Bugingo n'agwa wansi ekyo bakiteekamu nnyo amaanyi KIN KALIISA wa NBS naye amazima ga Katonda mu ggulu KIN KALIISA munyarwanda awedde emirimu munyarwanda ayina abanyarwanda abamuzaala wano ne baganda be era ayina abanyarwanda Rwanda abazadde be ne baganda be naye y'omu ku basinze okubonyaabonya Bugingo kati abo ng'ososola amawanga mbagambye kankyogere kinve ku mutima nze njagala okugenda mu ggulu era njagala nnyo nsinkane ku KIN KALIISA mubuuze nti munyarwanda gwe nakulolaki obutambi bwonna obutambula obugamba diguli yange eri fake buva wa KIN KALIISA ku NBS entalo zonna ezambeerangako ng'abo bokka be bazipika kati you can imagine nga nziruse wa munyarwanda munnange KIN KALIISA wali wango banenyingira eyo mba nvudde we mbadde njotera nga ngenze mu sigiri yasoma era mussamu ekitiibwa mu bino eby'empuliziganya ye chairman wa NAB ndi under NAB mutwalanga mukama wange yakulira ba broadcasters fe abekutandikira ebyaffe mukutukulira era batujjako obujja sente tebatuwa capital tuli ba subscribers abawaayo sente mu NAB mu ngeri endala nze ate mugasa kubanga bw'aba biddinga business annyonnyola omuwendo gwa TV oguliwo gwakulira nga neyanga agibala n'annyonnyola omuwendo gwa radio zaakulira alyoka afune business nga neyanga agibala naye bw'avaayo midiya ye neekuba ku mutwe baali babiri nga simanyi yabatuma Robert Kabushenga kati atambula agamba mbu ali block kubanga Vision Group yamugoba ono ye tebayinza mugoba ye yabyetandikira naye tumukwase Katonda kyemmanyi kwe bali kubanga bayina okubeerako bafuna ate ebirala bye bongerako ebyonoona Bugingo ate nga balowooza nti nsobola okugenda mu kkooti nze sigenda mu kkooti kooti yange omusajja oyo atuulawo waggulu ye kooti yange baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu